mwabagamba mutamanyi kuyimba bino byandituusewo mu life yese nga batitamanyi kuyimba bino tebyandituusewo mu life yese nga batitamanyi kuyimba. That's the story behind the video and the music. Olisegera naye kati ate mu luyimba akulaga nti after showing you that lyrics endowooza oziwulira nti kukyakala oli single lwaki toli single, you get it. Lyrics zikulaga nti after me showing you what I'm facing and the challenges I'm going through, tekitegeeza nti ngenda kaaba ngenda kubeerawo mbere cry baby nkube omulanga bannange zekakati bannange. Since these are the challenges of my talent, they are not going to distract me from my goal. Ngenda sigala nga ndi ku mulamwa. This is expected in my life. I'm not going to cry. Olisegera so kati yakulaze talent ye n'ebigira ku talent ye, then mu luyimba mwennyini nakulaga but I'm not so taken up with this, I'm so focused. Kati awo nalyoka kuba mu lyrics za swag, kweyagala kunyumirwa kijja so kakati ababeereyo nga mugezaako criticize Alienskin music we bla 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 n'ebisigadde. At this point wetwogerera oluyimba lwe twogerako essaawa zino ku YouTube lina emitwalo 15 views ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours man, that guy is blessed. Byonna mbikole naye nga mukimanye nti oyo guy aliko omukono gwa Mukama. Oba mwagala oba temwagala, oba mwagala oba temwagala, but he's there and he's going to be there. He's going to stay, like it or not. Alienskin CEO, I salute you. May God bless you forever and ever. Mugasseko ne abaana ba Fangon Forest. Nenga temuzikiza. Ekintu ekyazuuse nti okwagala Alienskin kye kimukyaya. Kati mwe mwongere mwagala. Mwongere. Kati mutuke n'ekiseera mwagale nga mwagaza nakatijjo nakatinko. Yes, makasira kano nga tolekede ekyatweso nakola nagamba isola bayo boy video Junior the Incredible Eva Chalema nevi kwadika guje kawaji kabeja yaman. Kakati olwaliro ekindese kwekogera ku nsonga za muganda wange Alienskin. Manya abantu abasinga bade bagenda maaso n'okwebuuza video Junior kiki ekigenda maaso ng'osirise tolina kyoyogera mbadde nsanga ne bakablaza mukubo ne bakubuuza mwana ki ekigenda maaso blood soko tubulire CEO ali bulungi. Okitegera waliwo n'abadde batandise okuddira firimu zange nkadde ne bajja mu audio ne babutambuza okwagala okutambuza narrative nti video Junior avudde mu kyaliyo naye kankulira ekintu kimu muganda wange. Nze bwe mba nsazeewo nti nsembeza omuntu mu bulamu bwange era nga musembeza nga kyaliyo wange mu ngeri emu oba endala wabawo ensonga eba ensembeseza omuntu oyo era tebakulimba nti ensonga eyo esobola okukeera ku makya n'emala gavaawo buvi. Tebakulimba tesobola kumala gavaawo buvi. Okitegera gavaawo buvi. Tebakulimba tesobola kumala gavaawo buvi. Okitegeera kakati nze ku lwange mu kusirika kwange ebintu bino nga byakatuukawo nakubira Alienskin esimu nemubuuza papa ki ekigenda maaso mbeera kyoli bulungi naye bwe nkuwulira ebigambo Alienskin bye yangamba ku ssimu ati kamba buli ekintu kimu oyo guy mugezi, oyo guy is very intelligent, is uniquely intelligent. Kino kyongenda kigamba okitegeera. So kati awo maaso nja kubanyonnyola nja kuba buli byangamba ku ssimu naye nga bwe nkugambye nti Alienskin is intelligent, is uniquely intelligent. Taina kyakola nga tabaze okitegeera. Kati mu kaseera kano seetaaga kuddawo n'okutandika kudiscussinga ku nsonga ezo because let me tell you one thing, Alienskin aliko favor y'okubeera omuwanguzi oba oyagala oba toyagala. Kati ekyo kyo kyawedde, is already a winner. I don't need to sit down and start dissecting that issue. Nze njagala sooka balaga how that guy is uniquely intelligent. Ngamba ku ssimu naye nga bwe nkugambye nti Alienskin is intelligent, is uniquely intelligent. Taina kyakola nga tabaze okitegeera. Kati mu kaseera kano seetaaga kuddawo n'okutandika kudiscussinga ku nsonga ezo because let me tell you one thing, Alienskin aliko favor y'okubeera omuwanguzi oba oyagala oba toyagala. Kati ekyo kyo kyawedde, is already a winner. I don't need to sit down and start dissecting that issue. Nze njagala sooka balaga how that guy is uniquely intelligent. Tugendagenda ne kooti eno omusajja omu omugezi yagamba nti if you don't separate yourself from your distractions are going to separate you from your goals. Kooti ogiteeke mu mutwe gwo
ekikuŋŋambisiza nti I'm not going to sit down and start discussing about that issue. Ekyo kyo kyawedde. Alienskin yakolaze nti those are just distraction in my life. Those are just distractions ezaagala okunzija ku mulamwa gw'obulamu bwange. Distractions ezaagala okunzija ku mulamwa ya ggolo yange. Okitegera. Era yagenze mu studio n'akola oluyimba nga luli totally different from the people's perspectives okusisa ku kiki baadde basuubira kyagenda okuleeta. Babadde basuubira nti agenda kujja n'oluyimba it's a hardcore song nga luli so aggressive this song. Neda, my friend. No way, he didn't come with that. He came with something totally different. Mu art and creative industry ya Uganda, Alienskin is a genius, I'm telling you. Nga bwe nkugambye nti nze ngenda kudiscussinga ku luyimba lwe era nga ngenda kuwa ensonga ziringa 3 ze nawaddeko credit ku luyimba lwe. Ekisookera ddala ngenda sooka njogere ku track gye yakozesezza. Omanyi track kati ezo zengoma eziriko zezo track eziriko. At this point mu Uganda nsobola okugamba nti track ze gye nawadde credit kati gye nakalabawo erimu omulamwa. Engoma gye yakozesezza oba I don't know how they did it but they created something which was totally different okuva ku music waffe abana Uganda ffe gwe tumanyi. Kkiriza gana ekyo naawe okimanyi oba omwagala oba tomwagala ekyo naawe muli mu mutima okikkiriza nti track eri so different. Osegera bw'owuliriza engoma eyo oyinza ogiwuliramu Caribbean n'ogiwuliramu oluraga olw'aba Jamaica n'ogiwuliramu olupopular music n'ogiwuliramu olu Afrobeat. You get kati eyo engoma ebeera nyangu okubanga omuntu agicreatingirako n'ogicreatingirako kyonna kyaba yagala ogicreating. Oluraga olw'aba Jamaica n'ogiwuliramu olupopular music n'ogiwuliramu olu Afrobeat. You get kati eyo engoma ebeera nyangu okubanga omuntu agicreatingirako n'ogicreatingirako kyonna kyaba yagala ogicreatingirako. Okitegeera. That is number one. Then we go to the second ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okubiri is the lyrics. Abantu abasinga basanga nakugamba nze music wa Alienskin simutegeera. I'm telling you, music yakyuka. Kigamba mu nkola zirimu gye mwali mumanyidde. Generation eno gye tuliwo, eno gye tulinamu oba gye tutambuliramu essaawa zino. Generation, you just have to be creative with words. That is it. Let me give you an example. Ono mwana mu Tanzania yakuba akayimba n'agamba koma sava koma sava koma sava koma sava. When you sit and listen to the story, record label yagigamba nti nyina oluyimba ne bamugamba nti ebyo byoyimba ffe tetubitegeera tetubimanyi. Abantu be yali agamba bali mu generation ziri ezedda nga tebabitegeera. N'abagamba fine, it is okay. Kale mwe kamba kola music gwe mwagala but I like my song and I'm going to promote it. Atoza yali promoting ati yali promoting. Olwalusaayo bwat abantu ne balwagala ne balutambuza. Record label ne komawo ng'emugamba man we did. N'abagamba mwe temutegeera music. Mwe mukyali mu ndowooza y'okuba nti omuntu alina okutuulawo atandika okwandika arranging oluyimba. Ebyo tebikyaliwo. You just have to be simple. Koma sava, koma sava, koma sava. The song crossed from Africa, ne lugenda mu Asia, ne lugenda mu Europe, ne lugenda mu America, ne lufuuka a big song. Nkwa example endala. Waliwo abaana of recently baali bawala baali ku simu wano nga bakola freestyle. Akayimba so baba Nagana baba Nigeria. Ne bagamba nti ayebo, ayeba, somebody call popo. When you go and look, challenges ziri mu luyimba olwo. It is not a professional song. Ne kati ne mu club balukuba. Okitegeera. Oluyimba lwe twogerako essaawa zino. Ku YouTube lina emitwalo 15 views. Ng'ogasseko ne comments 15. 48 hours. 48 hours. Now, aliyo nga tubimaliriza. Akantu akasinze okugimmenya. Era kwe nasinze omuwera credit. It is the video. Yakoze oluyimba, the audio track, nga mutuufu ematchinga ne story gye yakoze. But kibadde kikwetaagisa okuba ng'olina critical mind, ng'olina keen eye, okusobola okustudyinga situation, n'olyoka onyumirwa oluyimba. Oluyimba lugamba, can I show you my talent? Waliwo ekintu kye njagala okubagamba. In life, buli omu asoomozebwa. Waliwo kye tuyita challenges ebisoomooza obulamu bwo. Challenge ze tuyitamu oba ebisoomooza byonna bye tusiikana mu life zaffe oba mulamu bwaffe bibeera nnyo mu mirimu gye tukola gye tusinga okusiikana okusoomoozebwa ate nga kubeera within n'abantu be tubeera nabo mu ekyo kye tuba tukola. Kati Alienskin mu luyimba lwe mu video yagambye, can I show you my talent?
n'akulaga ebyamutuuseeko, n'akulaga emmotoka engeri gye baagikubye, n'akulaga ennyumba engeri gye baagikubye, n'akulaga buli kimu kyonna, engeri ebintu gye baabikyankalanyizaamu, engeri gye baabisaanyizaawo, n'akugamba this is my talent. These are the challenges of my life. And my life, I'm an artist. Era yetwala okubeera nga ali talented. Era ffenna tukimanyi okusiza following ye, tukimanyi nti ali talented. Kati akugamba now, this is my talent. Mwabagamba mutamanyi kuyimba. Bino byandituusewo mu life ye senga abadde tamanyi kuyimba. Bino tebyandituusewo mu life ye senga abadde tamanyi kuyimba. That's the story behind the video and the music. Olisegera. Naye kati ate mu luyimba akulaga nti after showing you that lyrics endowooza oziwulira nti kukyakala oli single, lwaki tuli single. You get it? Lyrics zikulaga nti after me showing you what I'm facing and the challenges I'm going through, tekitegeeza nti ngenda kaaba, ngenda kubeerawo mbere cry baby. Nkuba omulanga bannange, nze kakati bannange. Since these are the challenges of my talent, they are not going to distract me from my goal. Ngenda sigala nga ndi ku mulamwa. This is expected in my life. I'm not going to cry. Oisegera. So kati yakulaze talent ye n'ebijjira ku talent ye. Then mu luyimba mwennyini nakulaga but I'm not so taken up with this. I'm so focused. Kati awo nalyoka kuba mu lyrics za swag. Kweyagala, kunyumirwa.